Abaana twasoma emotions z'abaana nti abasomesa bazitegese. Olwaleero tugenda mu FED, Foundation of Education, egamba point egamba nti abaffe abaana eno wansi bwe babeera mu masomero bategekeddwa emotionally ku laavu ey'ekintu kyonna. Mbakakasa ebbanga lye namala mu ssomero wadde siddene nnyo, naye ebbanga lye mmaze nga ntambula mu masomero nga nsomesa abaana abange, ngenda okubanonayo, ngenda ku vidios, ngenda okukola ki, ntunuulira nti abaana abange nze n'abaana ababo bateekwa okuba nga mu ssomero mwe bali waliwo omuntu abeera ekyokulabirako ekirungi gye bali. Era abaana abo oluusi nga bamutya mwenna mwasomera mu masomero nti oyo bw'aba ayogedde kyayogedde kyekiki kyekyo, mwenna mwasomera mu masomero. Abaana nze kama kyakulabirako, nyina mwenyina ze bamuyita ajatizaawo gyandifuna, nkyalwa Dr. Matovu. Bw'ayimirira mu compound buli mwana anoonya ekyokukola nga takutta muggo kkuba, wabula buli mwana ng'anoonya ekyaki kyokkola n'agenda n'akola kyakola. Ye talagira pikica y'emmalo, buli mwana n'agenda n'ateekwa okukola kyakola ki kyakola ng'ate takubi. Kaakati abaana abo bakula balina kyabalaga mu life. Tuddeyo nti njagala mbabuulire kye tubaddeko ekyabannaddiini, era abakulembeze senga baali bamanye ekiri mu madiini baali anguyiddwa okukulembera abantu. Tewali kintu kikulu nga ddiini ku mutima gw'omuntu. Era njagala mbabuulire mwenna abakulembeze mutufuga lwakuba tulina eddiini. Nze sisuubira nti wali baddeyo omuntu ansinga obubi senga sirina busiraamu bwange wadde butono, naye senga sibulina ku mutima. Naawe bw'otyo, n'omukatuliki bw'atyo, n'omuprotestanti bw'atyo. Era njagala mbabuulire abantu abagenda mu muzikiti ku Lwokutaano n'abagenda mu makanisa oba mu Eklezia ku Sande wawa bangi nnyo abagenda ku rallies. Era abantu abo bonna abali mu nsi balina eddiini yaabwe ku mutima okusinga bwe babeera n'ebintu ebirala wadde parties ze balimu. Ate omuntu yenna gw'olaba ayagala pati era aba alina eddiini ku muki, ng'amaze okulaba nti pati eyo ekwatagana n'ebigendererwa by'eddiini ye. Era bw'olaba nga pati tekwatagana na bigendererwa by'eddiini ye ng'agirimu ng'omanya nti gwe mukulu wa pati oyo akulimba ne pati eyo tajagala. Bw'agamba nti mukatuliki nga pati eyo eri against buki bukatuliki nga byekola si bya kikatuliki, ng'olaba omwina mu pati eyo ng'omanya nti oyo akulimba. Ntegerekese baganda bange, gwe bw'olaba nga pati eyo eri against busiraamu nga nze Muhammad ate nga nti pati eyo njagala nnyo ng'omanya nti nkulimba. Era wanagirawo n'ekyobusiraamu nga pati eyo njikola ki njabulira, kubanga obusiraamu bwo butuuka ne budda, eddiini etuuka nedda. Waliwo bwokola ebintu n'omanya nti kati ddiini gye ndiko. Era yasobola okuwiininga. Mwegendereze Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawiininga laavu y'abantu mpaka tudde. Ffe tumukkiririzaamu nga tetwala wadde kujajjawajajjawajajjaawe wadde abaana be n'abazzukulu be. Abantu olwaleero bakkiririza mu Jesus nga n'okuzaala masikini tiyakola ki tiyalekawo na mwana, nti batunuulira omwana ne bagamba tunagoberera omusikaawe. Naye mpaka olwaleero nga nti nze ndi mukatuliki siyinza kukola ekyo. Kati ekitegeeza eddiini emuli ku muki ku mutima. That why bannaddiini baawiininga nnyo abantu eddiini n'ebabeerako mpaka tudde ng'ate teyakkira ku bantu ba mirembe gino nga bali baafa dda. Olwaleero omuntu alinda Jesus takoowa, naye ate gwe n'akulinda omugenyi omukulu ku mukolo n'aga nti okooyo okeereye, naye Jesus bakyakoze eki ate tebannakoowa. They are still waiting for him. Bagenda kufa baggwewo bakireke mubazzukulu bwabwe nti mulindanga Jesus, kubanga nabo bamulinda nga bazzukulu bajjajja bwe babakola ki nti Jesus ajja. Ekitegeeza eddiini
abantu bategeka abaana bano mu ddiini kubanga buli ssomero lyonna lisoma IRE oba si kati ekitegeeza eddiini nkulu nnyo bategeka abantu nga balina okubeera nga baagala. Kati question yange eri nti abasomesa bava eno nga bategesa abaana bino ebikolobero eby'amaanyi eby'obutaagala bannaabwe eby'okuttiŋŋana abaana babiyigira wa? Buli mwana ali mu ofiisi n'awandiika tumanya yayigira mu ssomero, ali mu ofiisi nabba wayigira wa? Teri ssomero liyigiriza buki? Mwenna mukakasa gye riri? Teri ssomero liyigiriza kutta muntu, abaana bayigira wa? Teri ssomero liyigiriza kuyisa bubi muntu, bayigira wa? Mwe abakulu mmwe muyigiriza abaana. Okuwininga win-win. Tulinayo musango gwe tuyita win-win. Sayidinga olaba mwe balooya ne mukkiriziganya nti owange awininze nono akoze eki? Win-win ebeerayo mu lo. Si bwe kiri Ssekkadde? Aha, abo bamenyi nze ndi wa P5 second ne LDC simanyi gyeri. Naye ebiriwo mu busiraamu bitulaga nti obusiraamu buyingira mu muntu oba eddiini eyingira mu muntu buli sayidi newininga. Kambawo ekyokulabirako ku mulembe gwa Umar was a rich man. Umar was rich man. Yalina n'abalaala balunda ensolo ze. Ate mbeegayiridde abavubuka mwenna mukolerere ekigambo nti olina okubeera ne ssente z'emirundi ebiri. Era bw'oba tonnazifuna oli miskin. Ezisooka you have to make sure nti olina direct income ne bw'ebeera ntono etya. Nga buli nnaku osuubirayo akaki lw'olwadde nga ewaka bateekwa okulya. Omwana n'oba mugoba nga oli safaali omukyala ajja kukwata ku direct income ako omwana oyo osange ng'akoze eki? Bajja muleetera omwana omulwadde ku ssomero ng'oli mu ddalasa nga wano n'essimu ogijjeeko. Omwana yeesika bamukubidde ku ssomero, omwana yeesika. Mukazi akole ki? Wateekwa okubeerawo essente zasobola okukwatako n'adduka nga sizize. Muleme kubeera bakodo nti ovuddeyo wenna teri. Oteekwa okubeera n'ezo essente eziringa switi tezikusa naye nga ziwoomerera onuunako nga zibeerako awo. Ezo ziteekwa okubeerawo everedde ng'osobola n'okulaganyisa omuntu kenkya jangu nkuwe 50,000 ng'okakasa nti Allah bw'abukeesa bulungi nga tulera mu jangu zinone nga togamba Allah bw'ampe ssente enkya jangu. Muntegedde bulungi nnyo. Essente ez'okubiri olina okubeerawo essente eziri hyugikooko ezimala ekizibu. Kati ezo tebazitereka mu ssente. Oteekwa okubeerawo n'akantu ngako hot cake nga woyasamira nti I'm selling, ogenda ga selling nga sente bazikubye edda mu kamwa. Bw'okeera nga bagala kutwala mu buyindi nsi wagizibikidde weetaaga nakukyatalingira nnyonyi bagala milioni 2-3. What are you going to do? Ogenda kusarendinga oba tosarendinze oba osiri wadde. Bw'oba walina obusobozi obukola ki obukikola n'otokikola obeera mukyama. Abavubuka mu kyetegekere. Kati mu byo abasajja abo abakulu babeera n'ebintu ebiramu. Abantu abamu mulaba babeera n'ente nga nti si kikulu kiyingiza naye nti essente ziri awo wenjagalira essente nzifuna. Mukazi oba mulongoosa ogenda okugobwako kalifoomu nga ntunzeyo ente zange 50 bukadde 7 nga mbufunye sijja kukalubiriza basawo mumulongoose nzija. Ekyo musabe nnyo Katonda akibatuuseeko. Mu ebyo Omar yali mu abo ng'alina ensolo ze. Naye bwe yali atumye omwana agenda azirunde mbalaga eddiini ku mutima abantu gye babeera nayo nti yonna
tubako ne win koga eddiini ejja neekuba omuntu mu mutima nemwasaayasa nakkiriza byataalikoze eki byataalikiriza. Njagala kubalaga ku lwaki bannaddiini bawiininga emitima gy'abantu mwe abakulembeze batudde mulemeddwa okuwiininga emitima gy'abantu. Mubafugisa nnyondo, mubafugisa mundu, mubafugisa ki? Tuga nti ono akulembera bantu. Naye bo bali up to today bakyatukulembera ne tubawa n'emitima gyabwe nga wallahi tetwabalabako. Onaga nfiirira ddiini nombuze yani nti ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamulabako nti ya shirika naye nga gyafirira. Allahu akbar. Olaga Jesus nagenda kulaga Jesus n'omwana nono bwabagenda obuleze nakuba akabonero ke kanolabira ddala nti oyo eddiini yatebenkera mu ki umutima gwe. Era wolabira ekyo olwaleero akabonero aka NRM bakakuba aba NRM nga bwe bakubanga akamiininga kwali nga bwe bakubanga aka UPC nga ki. Era nga bwolaba nti abantu bambala yero bayambalanga red ku UPC nga mungi nanyo n'okusinga yero watudde ne weebuuza UPC kala yalagawa era neya yero ejja kutuuka ekole ki kala zigenda zigwawo naye ya Jesus esigalawo eya Muhammad neekola ki ku mutima nogamba ku lwaki bwe bagenda emirembe tegikyuka nabo kubanga bo batuula mu mitima gyaki gy'abantu. Mwe mutudde ku abakulembeze mutudde ku nnimi z'abantu kasita lumala okukkuta terujjukira naye omutima gwo gusigala kukola ki gujjukira. Omar omuvubuka yali agenze kulunda nsolo ze nga bw'omanya abavubuka n'agenda okuzannya eŋŋamiya ne ziyingira mu ki mu nnimiro y'omusajja musajja mukadde. Nkulaga omutima nti abaana bava mu wansi nga balina eddiini. Mwe abakulu mmwe mujjamu abaana enki eddiini. Osanga omukazi nga mukulu ayambadde ng'obusiraamu n'ayingira mu ssomero n'ajjayo omwana ng'ayambadde n'amutuuza mu mmotoka n'amugjako yunifoomu y'essomero eya hijabu. Temwana ajja kunswaza tajja kutambula nange yeebikiridde. Subhanallah. Up to that extent. Naye omusajja bwe yakwata ensolo bw'ati obusungu ne bumuluma ng'ensolo ziridde ebiki ziridde emmere ye n'akwata ejjinja n'alikasuka ne likuba eŋŋamiya. Eŋŋamiya eriiso ne livaamu. Eriiso bwe lyavaamu omuvubuka agenda okujja alaba eŋŋamiya etala temanyi gyeraga agenda okituukako ng'eriiso balikubye. Omuzeeyi amuga nti nze ngikubye ebadde yonoona emmere yange. Omwana naye n'awulira obusungu n'akwata ejjinja n'alikuba omusajja omukadde. Kati ate abo bakadde tubeera n'amaanyi oyo yali mukubira teyavaawo mukadde n'afa. Mbalaga win mukadde n'akola ki n'afa. Mulembe gwa Umar radiyallahu anhu omukadde waafa abaana b'omukadde ne basula enkundi taata waffe mwamusse ne bakwata omuvubuka ne bamuleeta mu kooti yani ya Umar radiyallahu anhu. Ono omuvubuka akubye taata waffe n'amutta. Of course ng'ekkooti egenda kulagira tokkirizibwa kutta muntu kubanga ajjeemu ente eriki eriiso. Kooti neeragira nti omuvubuka akole ki attibwe. Omuvubuka nakkiriza ngenda kuttibwa naye Umar nakkiriza omuvubuka attibwe. Sina kyakola kubanga assa omuki assa omuntu nyina kulamula na mazima. Omuvubuka mukozi w'emayindiyo naye nga akkiriza omuvubuka akole ki attibwe. Mwe mutubonyaabonyanga abakozi bammwe sina abakozi bammwe abawagira ebibiina byammwe nga bakoze ebikolobero. Olina oga nti nze mpagira kino naye ng'abonyaabonya abantu kubanga awagira ekibiina ekiri mu buki obuyinza. Umar teyakikola. Omuvubuka ne bamugaa nti ogenda kufa. Omuvubuka n'abagaa nzikiriza okufa si ishu. Omusango gwe nkoze mu Busiraamu gukola ki gunzisa. Naye munyambe ekintu kimu. Nyina muto wange bwe nali nsikira taata emaali ya muganda wange yo nagitereka. Naye gyeri tebayinza kulaba gyeri okujjako nga njibakoze eki njibalagiridde. Munzikirize before killing me ngende nkwate ssente zaani za muto wange nzimuwe.
nja kufa afiirwe nze alina sente zife nange mbenga ngenze bubi. Umaru n'atunuulira abalonaga nti sina kyakola. Kyosabye okkirizibwa kiweebwa on condition bw'ofuna kweyimirira. Okweyimirira okuva omusiraamu tukukola. Lwakuba nti mwagala kujjawo Sheikh Kakeeto baagala kujjawo okweyimirira. Naye nga ekikulu kya byonna tebayinza kujjawo okujjako ekiriwo. Olanga baagala kujjawo kino ng'omanya nti kikola ki? Weekiri. Totawaananga nti abafe gye ekiri ate mujjawo ekitaliiwo. Back to the point. Omuvubuka ne banoonya mweyimirira n'abula nga teryamumanyi ate ishu yakufa. Abu Dharr al-Ghaffari n'avaayo n'agamba nti ya Umar omuvubuka mweyimiridde agende. Ne babuuza Abu Dharr omanyi kyekitegeeza? N'abaga kimanyi bulungi nnyo. Nti kiki? Nti kitegeeza bw'atadda mu ttamunzi. Nti okikakasa? Seetaaga kukikakasa. Nkimanyi. Omuvubuka n'agenda. Lumu, biri, satu, tadda. Naku ze yasaba ne ziggwawo. Abu Dharr n'akkiriza nti ngenda kufa. Bakuŋŋaanya abasiraamu bonna bagenda kutta Abu Dharr al-Ghaffari. Naye bagalula ekitala balaba eŋŋamiye ekomawo edduka ng'omuvubuka atuuse. Umaru n'agamba nti ate muvubuka gwe nkwewuunyiza. Ku lwaki okomyewo? Gwe gwe tubadde tutamanyi nga tunaakufolowinga. N'amugamba nti sikomyewo lwakutya mmwe. Ekyo mbadde nkimanyi nti bwe mbasizza temujja kunfuna kubanga temumanyi gye nva na gye mbeera. Naye ekinkomezaawo kiri eki kimu. Abantu kulowooza nti umma ya Muhammad tekyalina mazima. Omuvubuka yasaba okweyimirirwa. Tumweyimiridde naye agaanye okukola ki? Okudda. Nja kuba nswazizza obusiraamu. Muvubuka olaba bw'alina obusiraamu even kukufa. N'ababuuza Abu Dharr nti Abu Dharr wayimiridde otya omuvubuka gw'otamanyi? N'abaga nti nno saamweyimiridde nti njagala nnyo. Naye natunuulidde ng'abantu bajja kugamba nti mu butuufu omuvubuka oyo yanoonya mu basahaba abo bonna asobola okumweyimirira n'abula. Basahaba bannabbi tunaaba tetuswaziza nabbi gy'ali obuteeyimirira muvubuka musiraamu ng'ate kyasabye kisoboka. Namweyimiridde lwekyo. Umaru n'atunuulira omuvubuka n'atunuulira Abu Dharr al-Ghaffari n'ebimuggwako. Abavubuka bali abaali basaba omuvubuka okuttibwa yakoze ki? Eyassa kitaabwe. Ne bamugamba nti ya Umaru omuvubuka tumusonyiye. Tutidde abantu bajja kugamba nti umma ya Muhammadi teriimu kusonyiwa. Omuvubuka akoze amazima to that extent alemye okusonyibwa. Naffe tumusonyiye. Olaba win-win. Mulaba win-win. Al-Qahtani yanyumiza. Baali ewaabwe ng'ali mu Taif. Omusajja emmotoka n'emufiirako mu kkubo wakati. Ng'ali munje ne mukyala we n'abaana be. Ng'omusana gwaka ng'omanyi omusana gw'omu Saudiya. Omusajja n'abulwa amuyamba nga buli mmotoka yenna emuyitako highway. N'anoonya ekyokukola. Ng'ogenda Riyadh weetaaga ku kilomita ziri 4. Tadda mabega tadda maaso. Omusajja n'agamba nti kati embeera entabukidde. Naye abaali awo omusajja n'ayimirira ng'alimu omu mu mmotoka. N'amugamba nti munnange tabu ki? Ndaba abaana omusana mungi kiki? N'amugamba nti emmotoka enfuddeko. Nyina abaana, nyina omukyala wuyo mwali, alina akaana akato, buno bwana buto, ensi ndaba sina kyakola. N'amugamba nti akyange olagawa? Nti mbadde ngenda Riyadh. N'amugamba kati naye kifudde mu mmotoka. Olinayingira mu mmotoka n'amugamba nti emmotoka oyagala olina kufuna kasiringi breakdown egitwala Riyadh. Kilomita 4 okuva Taif ogenda Riyadh. N'amugamba nti kati nkoze ndi. N'amugamba nti ekintu kyangu nnyo. Gy'olaga nti ye. Nti nange gye ndaga. Naye nze sirina mwana, sirina mukyala, ndi munzekka. It is very easy to me okusigala wano ka petrol station
nga nkuuma emmotoka yo gwavuga eyange ogende bw'onaatuuka Riyadh opangisa breakdown ejje nnone n'emmotoka eyiyo nange nja kugira ku breakdown eyo finished. N'amugamba nti onampootya emmotoka nga tomanyi. N'amugamba nti seetaaga kumanyi, ngenda kusigala n'eyiyo, gwe genda n'eyange. Naye eyiyo nfu eyange nki bw'oba tokomyewo togireese gw'olowooza gye nnyina yokka. Genda. Omusajja n'ava mu mmotoka n'agenda atuulemu eri enfu ku petrol station, ono n'atuula munnamu n'akola ki? N'agenda n'abaana be ne bagenda nga ye ne mukazi we teri anyega munne olw'okwewuunya omusajja kyakoze eki. Ne batuuka eri nkeera n'atwala abantu ewaka n'afuna breakdown n'akomawo. Enkeera breakdown bwe yatuuka kwona omusajja aga nti ozze nti amuwadde enamba yakusindise nti kale nassaako ne bagenda Riyadh. N'agenda n'asinkana oli n'amuga ebisumuluzo byo bibiri emmotoka yiyo ku breakdown n'oli n'amukwasa ebye nti maasalaamu nti oli musiraamu nange finish it is enough. Kasita watuuse bulungi n'abantu bo ne basigala nga buli omu awadde munna contact ye. Wayita ebbanga ttono nnyo ono gwe baawa emmotoka naga akankubireko omusajja oyo anyumirizaako banne nti nasanze amuga umma ya Muhammad ekyalimu abaki abantu. Nasanze omusajja nankolera kino naga bamubuuza gyali nti gyali. N'akwata essimu amukubire, akuba essimu mukyala yagikwata, amubuuza mugyebale nti gundi aliwa? Nti gundi musibe. Agati kiki? Nti musibe. Naga bamusibye? Nti bamusibye. Wuwa ali mu kkomera ly'egindi Riyadh. Olina sawansi essimu bye yali anyumya ne banne we byakoma. Naga let me go and see why omusajja ono ali mu kkomera. N'agenda mu kkomera n'atuuka wa mukulu w'ekkomera. Naga mulina omusibe bw'ati ne bw'ati nti ye. Nti kiki yakoze eki? Nti alina ebbanja. Alina ebbanja nti ye. Bamubanja nti ye. Tabu ki? Nti omusajja oyo alina abantu be yakolagana nabo okusinziira ku fayiro ye. Ne babaako ebyobusuubuzi babayingiramu. Kaakati byajja ne bigootaana. Nabo bali bakkiriza nti byakola ki? Byagootaana tiyabibba. Naye baga nti alina okubaddiza essente kubanga yali ki. Kyekimusibya nti ye. Najjayo dirhamu emitwalo 10 n'agibawa nti omusajja mumujje mu kkomera. N'agereka mukulu wa kkomera. N'amuyita n'amugamba nti gwani nti mumujje mu kkomera ebisigadde nze nja kulabagana naye. N'afuluma n'agenda. Ne bayita oli nti owaayi waliwo omusajja azze wano aleese emitwalo 10 tukujje mu ki? Mu kkomera. Naye katulabe fayiro ye anaakubanja bakubanja sente meka. Oli omusibe n'aseka n'agamba nti emitwalo 10 nti anaagireese. Nti tetumanyi tatubulidde mu mannya ge. N'agamba nti teziina za kizikola. Bamanja miliyoni 3. Bamanja miliyoni meka? 3 eza Riyal Saudi. Naye bw'ebeera ng'enniya ye ebadde yakujja muntu mu kkomera, mbadde nsaba tugituukirize. Tunoonye abalina obubanja obujja mu ssente zino bo mubajjemu. Mulabye? Tunoonye abalina obubanja obujja mu mitwalo 10 bo bakole ki? Baveemu. Ne babanoonya oda ye yagiwadde kubanga olwo yenna nnyini ki? Sente. Ne bajjamu abantu 7 n'abagamba nti abo tubate lillah kubanga essente zenfunyeewo zijja yaabo ate nze tezikola ki? Nze kanzireyo bo bakole ki? Nze mbeere mu kkomera nabo babeere mu kkomera olwonfunamu ki? Bo bagende ebweru. N'abata. Wayita ennaku 3 omusajja akuba amanye omusajja yatuukawa. Akuba essimu era mukazi yagikwata. Amugamba nti ki? Nti musibe. Aga nti ye teyavaayo. Nti simulabanga. Nti okakasalaga nti akyaliyo n'eggulo nagenze nimulabako. Omusajja n'agirinnya. N'agenda n'atuuka ku kkomera. N'aga njagala
mukulu w'ekkomera ne bamuyitira n'amugamba nti onzikiriza nti nkuzijukidde gwe waleeta wano essente bwezi nti omusajja ate nga mukyamulemeza wano. Mukulu w'ekkomera n'amutunuulira n'akaaba n'agamba nti simanyi neewuunye gwe yaleeta essente n'afolowinga oba neewuunye oli omusibe. N'ambuuza what happened nti omusibe wo yansobedde embeera sigisobola nti eriwa nti essente twazireese ne tuzimuwa naye abanjibwa miliyoni mmeka 3. N'agamba nti ezo tezirina kyezigasa tajaza naziweereza wuwe. N'agamba twajjeyo abantu bezijyamu era ye gyali naye twatadde ono mu ssente ze waleeta. Omusajja n'agamba nti mumpe empapula ze zikakasa nti bakola ki bamubanja miliyoni ezo 3 ne bazimuwa n'afuluma nga obusungu bumutta wabula nga ate yeewuunya ki ekikolwa ky'omusajja. N'agenda n'akwata banne bebenkana n'amugamba njagala essente bweziti njagala essente bweziti njagala essente bweziti nze gwe mwenyumirizaamu. Omusajja ono yanzija ku kizibu oluvannyuma lwa Allah n'alyoka abanyumiza story wagenda okuyita emyezi 3 ng'akuŋŋaanyiza miliyoni 3 n'ajjayo omusajja n'agamba nti genda eka. Olaba nti omwoyo gubeeramu obukkiriza bwe tutayina mu mbeera eza bulijjo ng'ate bagusigamu abaana. Abaana babeera ku masomero buli omu ng'ayagala klasi ye ayagala stream mwali era stream ye agyenyumirizaamu ne bw'aba azanyira ttiimu yenyumiriza mu ttiimu ye naye bwe bakula kulwaki tebenyumiriza wadde mu ggwanga lyabwe. Abantu tetwenyumiriza nti nze ne munnamasaka tetukyenyumirizaamu n'atwenyumiriza na mu ggwanga lye tetulina kye twenyumirizaamu. Omwoyo ogwo tugujja wa? N'embwa neetusinga okubanga esigala emanyi omuntu agikoledde ekirungi. Al-Yamani yali mukulembeze atayisibwamu lugalo nga buli yenna amujeemera amutta. Waliwo omukozi amukoledde emyaka 10 n'akola ensobi n'asalawo amutte. 10 years akoze ensobi emu n'asalawo amutte nga bamanyi kyayogera tikikola ki tikidibwamu. Wallahi lazim omusajja bwe yakola ensobi naga nti agenda ttibwe olw'okuba yali aludde ng'akolagana naye nga nabana abakola ku by'okutta abakozi bonna ewaka bonna bamukola ki bamumanyi. N'abagamba nti okay babagambye munzite I have no problem mugenda kunzita naye mbadde mbasabanga bannange bwe mbadde nkola nammwe. Kaka okutta kwe tekwali kwa kubeera nti akwata ekisonatta wabula ng'akolanga owoolaba bagamba nti Abaganda balina olugero olugamba nti agatawulira mukama wawe gabikka ntembo. Entembo lwe lusuku lwa Ssaabasajja olwali lutannaba kussa. Buli muntu yenna ayagaananga okuwulira Ssaabasajja nga bamusalako amatu nga bakasuka omwo nga gafuuka ebigimusa. Kyolaga nti agatawulira mukama waago gabikka ki ntembo. Ntembo lwe lusuku oluto olutannaba kukola ki kussa nga ebigimusa gaba matu agabajeemu. Hagadi naye okutta kwe yali takwata muntu ng'amutte wabula embwa ze nga taziwa nnyama nga oba abalina gwe baagala okutta azirumya enjala n'amala n'amukasukayo. You get my point? Embwa ze zimutta ze zimulya. Kati ono baali balina okulumya embwa enjala ennaku meka zisooke zisobola okulya minisita oyo. You get my point? N'agamba abasajja nti kaakati nzikiriza mugenda kunsuula mu mbwa era kabaka alina okubeerawo nga witnessinga timulina kyakukikola nange saagala kuboononera bulamu bwammwe nti ye naye munyambe bwe muti ennaku zino ze munaaba mutannaba kunzita zine 3 mundeke nze mbangabula embwa ezo. Kitegerekese n'abeera nga yagabula embwa in 3 days embwa ne zimumanyiira. Ntegerekese naye bwe baamuleeta nga bamusibye bwe baamukasuka mu mbwa embwa zajja ne zimuunyako ne zimuunyako kubanga zikola ki tezaamulya. Al-Yamani Saidi n'agamba nti ate kino kiki embwa zange zibadde ki kabaka ennyini nga yatudde. N'amugamba muleete ne bamugjayo n'amugamba nti embwa zange ozikoze eki. N'amugamba nti kabaka sirina kyenkoze embwazi wabula okumanya oli mulungi olina n'embwa ennungi ennyo okusinga abantu bonna abali ku nsi. Olwo naye amuyingizizaamu naye kabaka tyakitegeera.
nambuuza nti awo nti embwazo nze nabadde nziwa all services for 3 days naye zindispekti nze nga tizisobola kunnumako kubanga nziwadde service ya nnaku meka naye butya ggwe bwe nkuwa service ey'emyaka 10 nonzita olw'ensobyemu embwa zo ziganya okundya kubanga nziwadde service for 3 gonzita nga nkuwadde service ya myaka 10 naye nga nsobezaamu omulundi gumu Aliyamani Saidi n'awanika naga nti omaze okuwininga era kuva olwo teyaddayo kutta muntu naga nti mbivuddeko ebyokutta abaki abantu kyenjagala mbule nti emitima gibeeramu kati abaana baffe boonooneka batya omwana nadda ku munne nga benkana n'emyaka n'amugjamu olulimi omwana nadda ku munne nga benkana emyaka boogera olulimi lumu n'amukuba omugongo gwonna n'agusaamu n'eppaasi bannange nga bwe mulumwa nga baana bammwe bafudde nga bannammwe bafudde ate mwe mubaziika abaana b'abakulu bafa ne babaziika n'olaba n'entaana weeri naye abaana b'abannammwe bafa n'okubaziikako ne batabaziika nga bafiiridde gye batamanyi nti oba balamu oba bafudde katubeeremu ensa zitubeera nazo zitukula nazo olaba abaana bato balaba munnabwe nga takoze ebibuuzo ne beesonda mwe mwenna mwasondanga mu masomero tusondere gundi bambita bagenda mugobeza ebibuuzo nga mulaba omwana alina empisa temwabikolanga naye ffe bantu bameka abatasoma ng'abakulu tebafaayo nga be bafuga n'okufuga nti education yagifuga naye nga oli abaana abatasoma noga nti oyo ye teyazaala so laavu y'okwagala abaana bava eno mutonga bagirina naye batuuka eno mu bukulu abakulu mmwe muboonoona. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.